mbadde mbagamba wali nti mwawona ababbi nga nkugamba nti ekimu ekigenze kiyinzija ku bantu abantu baffe tebalina empathy okitegeera oyina waliwo emyaka nze nina emyaka gyentegeera nga omuntu akola kyakoze naye waliwo emyaka gy'otuukamu nga amaanyi go kati bantu bakuli kumpi nga waliwo ebintu ebimu by'otasobola bakola naye omuntu ajja waayiriza omuntu ate ennaku zino abantu bakalu otuula wano bina omuntu n'agamba you told me nga tewomugamba and someone looks you in the eye and says you told me Kasuku wangambye nti Doreen mubbi nga tokyogeranga nako kyekiri kyembadde nkugamba nti okeera ku makya ng'okola n'omuntu n'omulaga nti ssente bezivaayo tugabana 50-50 n'omwesiga n'omuga gwe oba ozijjayo omuntu n'abulawo ne ssente n'abula naye nga you have been with this person mutobye through everything nights mutunula biki okitegeera kati ekizibu kyaki tulina bina obeera mukwano gwa Doreen n'akunyizaako akantu kati n'onyiiga nnyo anti kati empathy kyeraga nti ebintu ebimu either kyesonyiwe oba kiyigireko otegeera kyegamba olina okutegeera nti the way the world works all those people abagenze batuyitako foraba tulina abasajja betudiringa nabo kati nga twabayisangamu eggaali aba si mukwano gwo naye ate alina kyakwagalako okitegeera and that is what makes them successful bo ne bayitawo kati gwobeera olowooza nti omusajja biki nga ye kati yakutereka the back of his mind ye n'ategeera nti Kasuku ali bwati ne bwati naye ate yayina kyenjagala kino oba otegeera kyegamba so abantu baffe ennaku zino noza abantu beetaagayo oba life session nga za life lessons abantu banyonyolamu naye n'okubeera ne empathy omutima ogw'ekisa even people in love today you find someone omuntu omwami amunyizizaako katini n'ayogera ebigambo byonna n'abimalayo gamba n'okugogera no bigambo kale naye waliwo gwe nalaba gwe baasala si gweyogera ku madde ne bamusalako amadde they cut off the balls those things you know kati olaba abazungu nze ndaba nnyo abantu oli n'agamba nze mukyala wange bwanyendako tetuddamu kwogera mufulumizaawo kati nate abazungu we batuyitiddeko even these successful men betwogerako akeera ku makya omukyala n'alowooza what is the bigger picture n'atunulamu gy'avudde waali nawa gy'alaga kati oli gwe osobola okulaba ekyobwenzi nga kikulu nnyo naye ng'oli abala ŋŋenda okufuluma wano nfiirwe lifetime otegera kyenkugamba omukazi n'amanya nti bba wange mwenzi n'asirika n'atakimunyega nako nekimuluma ate n'atakola bye bagamba busimaya omukazi najja naawe omusajja otwa ati ng'atunuulira omusajja gye bavudde kati batuuse omusajja alina akeedi nga 8 alina biki naye omukazi abiinamu omukono otegeera kati n'atuula omukazi n'atuula n'atunuulira abaana be bano you know bw'otunuulira abazungu kabeere bayindi their strength ziri ku families otegeera kyegamba nti ne bw'otunuulira Trump campaign ye ebadde evugibwa baana mukazi w'omulaba body language sign biki bw'omulaba alinga atamwagala era there are rumors tebeeyagala tebabeera mu kifo kimu but the woman is there because of the osobola omusanga omukazi waali because of the bigger picture ngenda kubeera first lady kyekisooka ekyokubiri nzadde abaana wano neetaaga okuleka family kati omuntu nga ali mu ku upholdinga family that is how great empires are built naye fe obuzibu bwe tuyina osanze omusajja mutobye naye mutandikidde ku scratch ayenze omanyi waliwo ebintu ebimenya taatawo abazadde abaana 12 mu bakazi 8 okyanyiiga mbu omusajja yayenze nze nina ebintu byenneewunya ku bannayuganda byendaba nensirika nembavaako waliwo okwenda naye abamu mwondesa busiru
because osobola okubeera nga wayenze n'otayambala galimpi kyawa lwaki ondeetera endwadde anti kati ebyo lwaki ondeetera emyoyo emikyamu binategeera booti in life waliwo wootuuka and life ceases being about emotions yensonga waaki omusajja afiirwa maama we leero nga adde alina flight agenda America n'abagamba nti maama awummule mirembe because ne bwe nagenda okuziika maama ate ni nkima $8,000,000 maama ebibye biwedde obulamu bulina okukola ki bulina okugenda mu maaso yensonga lwaki omusajja akeera ku makya mukyala we n'afa n'agamba abaana musigale mu kyalo kangende mu kibuga nnoonye ssente ne bagamba abaana banaye maama waabwe kyokka ti naye n'agenda kuba abaana balina okusoma balina okusanga future ate be tunadda mu kulera abaana n'okubagamba kitalo nnyo tetugenda kukola ki kuyitawo kati kyekiri kyemunyonyola Bina nti life olina okubaako wootuuka n'ogijjamu feeling olunaku olwaliraba toba nga roboti oba obiraba nga n'ebikuluma bikuluma but what is the bigger picture yo yasoma psychology okimanyi nti nno nti bw'otereka obusungu munda n'otabujjaayo tumala no busting that's what you're trying to do. People bust every day omukyala n'abustinga n'akaaba olunaku lulamba omusajja n'akomawo n'amwaniriza kulikayo bebi ng'akimanyi bulungi ate ebyo ebyokufa nno kati gwe biveeko ebyo ebyokufa byabwe abali emotional omusima natta omusajja those are your feelings ebyo byammwe women are out there nga ye yatunuulira dda bigger picture omukazi yava avuddeeyo kabula soke azze Kampala omusajja omugagga amukwanye kale omusajja beeyiyiza n'omusajja batuuse we batuuse ate atandika okukwata ekkuba eridde kabula soke mologoba omusajja yayenze ebyo tebikola kati ebintu ebitabula abakazi kwe kulaba nti tuzimbye ffenna ate omusajja anfulumya kati awo be bakazi ffe be tuyimirira nabo n'omugamba nti omukazi ofulumya waaki naye bino omusimayo omusajja yayenze nze omukazi tasobola kunja kuŋŋambo banaye bawange yayenze n'akwata wansi ne waggulu I don't listen to that shit. I don't. So it's no more. Okujjako omusajja mwavu eshikizo nafe abakazi twende andi n'abakazi nga naffe twenda you can do what you want nze nkugambe nti olina okulowooza what is the bigger picture. Maybe the bigger picture. Yes, because there are things you need to understand. Ofunye omukazi kati gwe nga tukuteekako rest in peace because Bina baby let me tell you your line of argument ku bintu ebisinga era abantu abamu nabagamba nti bw'oba okayana ne Bina baby tokayana nnyo naye because Bina baby family gyavaamu they are aware of. Yeah. And not just now. Yeah. They have been like that over time. So yes, so wachola nti Bina baby ku basajja abajja bakukwana over the years booganye. Abakazi batini abasobola bakola ki? Because omusajja kyajja oku offeringa. Maama wo bataata wachikuwa. Otegera kyenkunyonnyola. Kati gwe ebintu endaba gye tubirabamu sijja obirabamu kati tulina kati nabbira banoono eyava embalala najje Kampala nga baba akunyumiza akunyonyo bano be basinga obungi and the families family zolaba ezisobodde okuteerawo abaana embeera eyo nazo zirina gye zaava wabaawo wootuuka nga olina ebintu by'olina okwefiiriza oba oyagala oba toyagala omwana wasobola okubeera nga Bina baby ng'embeera alina waajja. If one day you sit down with your mom very well n'akunyumiza family gy'agijja okugituusa we muli ojja kukeera ku makya ogambe mami mukazi nze paka leero nina ebintu bye mpulira ebipya ewaffe buli lunaku wabaawo ogenda n'ogamba jjajjaawo bannaaye jjajja kino nga kiri beekiti n'akunyumizaayo ate kyakunyumiza n'otunula booti ng'abantu abamu baakunyumiza ate kati be bakwano bo barelative bo bakwano bo ennyo naye nga bakulaga enjiri bye gye baayiribyamu omukadde awo
ne beyakola okubeera waali ng'era akunnyonnyola nti tetuba kuteekawo eyo mbeera tetwandibaddewa. Kati ebintu ebimu ffe Abannayuganda waliwo emyaka gy'olina otutuukako n'ojjamu feeling. N'oguba omutima? N'oguba. Naye logic olina ogisigaza because now you have to know what is the bigger picture. Tulaga wa. Olwo omukazi yagenze n'atumira n'agantumira ne bajja bange nenga waliwo omulala agenda nendaba twagenda tugaba ebintu n'alyoka atwalira n'agamba katwalyeko ne mujja wange ne tugenda ne microphone sebo n'ebintu n'amuwa ekisoboka n'engamba musaaga oba mulise anti awo nzabala mwami waffe ku bbuba lyange sisobola ne bbuba obeera tosobola kubanga tulina oggaggawaza anti omanyi lwaki Doreen for you weesobola okitegeera ate tonnatuukako mu point where your mind is between good sex this guy engeri gye yeeyisaamu gy'oyagala nga your emotions feelings are all there and what is happening this side otegeera kyegamba so many people are going through those things abawala baffe kibabonyaabonya ennaku zino kajanja nakwepanka oli n'omulaba ne mutuuka ogenda omuziikirako ewaabwe nga awoza kimu omanye eno mu kyalo tulwawo okujjayo tujjayo mu nnyimbe n'omugamba nti gwe wammwe bafaanawe bati gw'omanyira abantu abasajja okwenda obugenzi mu kyalo ewaabwe tulina abantu ng'ogenda bugenzi mu kyalo ewaabwe ng'ate wala n'oyagala osigaleyo nga toyagala nakudda Kampala nga balungi naye akawala kali eyo ennyumba kalina ne jjajja waako zaasiibamu zaasulamu nga n'engatto tazambala nga gwekukutte ennyumba kyenkunnyonnyola nga yeepanka okitegeera kye ngamba kati ezaddembe zo zaalyoke naye bwe watunulira ssente ze baali batuwa zaali wansi wa zaddembe nokkiriza n'okola netukiriza netukola what was the bigger picture twali tugamba nti kati tulina platform gye tuwongeddeko kyekiso kwanza nasooka n'enkaayana naye beyanga nanyinyonnyolamu n'andaga what is the bigger picture kati nkitegeera mmaze otandika YouTube channel nti platform ya TV engeri gye twali tuli nationwide nga bakulaba bakuwulira natunda YouTube channel yange mu myezi 6 yali enkolera buli kye nali njagala subscribe biki nga ne story ezimu ze nteeka ku YouTube wazigenda ofuluma olweggulo ku YouTube nzizannyako ku makya omuntu nayagala ogenda okukola ki ekyo kimu ekyokubiri Spark yo ng'empa nationwide appeal nagenda embalala eyo abantu nali ngenze ku mbaga ya sister wange ne baŋŋamba waliyo abantu wabweru bakwagala nendowooza oba bantu ki ndowooza like 3-4 people nagala ofuluma nga abanyankole bali awo banninzi boogera kimu iwe Kasuku Spark TV byenzijukira owulirako otegera kyekunnyonnyola nga bye balimu awo abampadde omuzigo bagumpadde abampadde amata bagampadde abampadde amatooke bagampadde n'abampadde enkalu ninayo n'emikwano gyange bali eyo mbalala eyo. Now that was the bigger picture. Okitegeera kati olunaku olwaleero oli ajja n'agamba nti waki oli struggling okusamba akajji okitegeera because twakkiriza eventually netugaa nti katukole kino naye ng'ate enduulu ezaali ku social media abantu abo babawo obusente beebuti kati gwe atakitegeera oba oli baba takikulaze obeera togenda kitegeera oba onfuna kati olunaku olwaleero tukitegeera yensonga ki abantu bangi obalaba batandika YouTube ne struggling n'abeera awo abantu 100 baganya owera because maybe teyafuna mukisa gufuna nali njagala kujanga wa sales nga byo presenting abinta naye beyanga nangamba kastova mu presenting n'entono z'obadde okola eza commission togenda kufunayo yadde neki nengamba naye ngampulira naye okakana
ye nature y'Abannayuganda baffe. Abannayuganda bakwagala oyina wooli. Kati wano oba kugendayo nti ndi wa series babeera balawa oli munaku. Abannayuganda tebaagalira ddala muntu ali bubi. They don't want someone who is not making progress. That's because we should stick to family. Oyina okubeera awantu nga bakulaba otambula. Ekyava ku Brian White. Yes. Naye lusuku gw'okyamujjukira. Ne ku Lwokusatu nali njogera naye. Brian White namugamba amazima. Omanyi nze nina ekintu kimu. Nze omuntu bw'oba obaddeko mukwano gwange. Oba nga tuli ba mukwano. Embeera yonna yonna ekutuukako. Nze nkunnyonnyola. Naye nga sigenda kumalira bizibu bwe byonna. Kuba sisobola. Naye kye nnaaba nsobodde nja kukola ki? Kati saaga era nze mikwano gyange tebabeerayo ne bakolima nti Kasuku tumulaba abikkula amacupa ate ffe tatufaako mba nakunnyonnyola nti omulimu toyina naye nze sisobola kumalira bizibu bwe byonna nange nina ebizibu ebyange ate nina okuba happy because I don't want your problems to suck into me. Ekyo ne tubanga ffenna tukikoze eki from the word God, the moment you lose the job nkugambirawo we are friends but I'm going to do for you what I can. Saagala olabe ng'omwana wange ayambadde suuti empya otandika owooza mbu kale n'omwana we ayambadde suuti empya tetulina kye tulya. I am not the reason why you don't have what to eat. Bw'akuba yali akuwa ssente nnyingi maybe ng'omuntu akuwa ssente nnyingi. Era mu ssente bwe yali azimpa omukwano gwange naye tegwali built around nti be nnaayabika onnyambanga. You do it out of will. Yes. So I talked to him era namunnyonnyola ne mugamba nti Brian omanyi after this time gy'otabaddeewo Abannayuganda have moved. Ate ne resources tolabika kuba nti oziyinanga luli. Ssente yayinamu naye singa ziri naye ng'ate bba yali yagiraisinga ng'abantu balina bwe baagala okukola ki. Kati ne mugamba nze Brian kye nandirowoozezza empologoma ne beekoggeete tesobola kwenkana kami. Ssente zo zino z'oyina ddayo connecting ne family yo n'abantu abakwagala obusente obwo obulye nabo bano abantu obaggyeko amaanyi. Abantu balina kye bataamanya Brian White system yamulwanisa va mu bino ebyaffe bino byolaba simayo abantu bali ku social media bakuvuma biki system munda yamulwanisa tamala gye yayitanga mafia system yamulwanisa. Era Brian White muwe nnyo respect ayina Katonda we singa kati ali luzira. Segeza wane ebyobutwa byali it was just a tip of system yamulwanisiza ddala. Ne ba plantinga waliwo ffe twawulirako ko uliriza kati gosogove ku ebyo ffe Brian White yaŋŋambako waliwo lwe baatuuka Museveni n'asooka n'amugamba mpaamu break nga waliwo abatambuza eŋŋambo bagamba mukyala we mbu Brian White mwana wa Museveni. Embeera n'esooka ejjaawo ensasagge ensasagge Katonda yamusaasira busaasizi amazima ne gavaayo nti si mwana we. Kwegamba abayaaye bakulwanisa nga bakukwata awantu yensonga lwaki abantu mbagamba nnyo nti ensi togiteekako maanyi. Oli n'alowooza nti Kasuku sitegeera ebintu ebimu byendabye abasajja ennwana gye basobola okukulwanisaamu. Osobola otuuka ne bakuseetinga. Brian White bamuseetingako abasajja ne bajja mbu bayeekera n'akyamuka mbu adduka abatwalira omukulu ne balyoka bamwawo ebituli awo. Anti kati olaba abantu nga batambula president omulaba nze ku bintu ebiseera ebya Brian White n'abalala b'endabye president asobola okwagala ennyo n'akutijjisa nga genuine akwagala ne kiyisa bubi abantu abamu ne batandika okuteeka ebituli wantu kati omutima gwe ne gumenyeka nnyo kuba abadde akwagala nnyo ate n'akitegeera yensonga akyola nti most times obalaba nti they fall so hard nga kusaasira
otegera kyenkunyonyola kati eyo yali paati yeeyo kati bino ffe bye mwalaba eno ebyaliwo byali biwero. It was just these are things ebisobola okuggwa n'enzira eno ne nga kambeere ne mu byaffe eby'ekisiru waliwo ne bakulondoola nayo ne bakunoonyaayo kati eno abanoonyaayo they are time wasters. Banoonya masannyalaze si masannyalaze but kati bino bye tulimu byensiibamu mbeera abo bo nsobola obbalwana but it's not worth it because after all this why am I still fighting with someone? Why am I still in a war of words with someone? Nina entalo kati nina kati entalo z'ennwana omuntu azza akuwadde giigi oli najja era kati waki oyo gwe muwadde giigi numbers ne zikweyimirira waliwo emu abakuwa giigi sigenda gyogera naye nagamba paka nakati nkyebuuza alabika oli faaniwo lwakubanga target audience eya banka wajogerako neno twakola live kuku nakunyonyola yayogera n'oluzungu buli munamu n'ogenda ne kugundi wali balonchinga wali bakola ki neggulo nze nadde MC waabwe anti problem gye tuyina mu Uganda tukyalina nnyo abantu bino ebyekisiru mbu we are profiling audiences kati people tebasoose kuddayo kusoma abantu be baagala okwogera nabo bayevolvinze batya okitegeera olunaku olwaleero kati ffe tuyingira mu zibbanka n'oyingira ofiisi ez'amaanyi ffe wano PS akubira essimu nga yakulaba ku TikTok ku Kasuku live now kiina kye kirina okukuwa gwalowooza nti ogenda kwogera na PS ogenda kwogera na muntu ali mu banka abali corporate have you got to know nti be basinga okwagala bino ebyaffe ebyekisiru osegera bina kati nga hot seat naffe no omuntu Charles Onyango oyo mwami oyo one of the best writers tegeze n'atuwandiikako okitegeera nawalika kusenga nantume nga bwe twamuhostinga. Now that is supposed to give you an indicator. Kati problems etuyina these people who are doing agency work sima research befuula mbubo sima you know the audience is here like this. You profile yourself. Yeah. I was at Nade MC CEO wabwe ngalaga the growth they have had this year. Wow. Nganabo like they are like these numbers they are overwhelming. You know? Oshegera they grow. You want to talk about that kati baina aya nemo inago ndi Mastercard je bakozesa tebakozesa Visa then baina travel pass. Travel passes, you know, when you get to like Caribou Lounge take a password yo ne bakuwa no bawa ne bascanninga you access the lounge for free no lya nonywa. Wow. Kati bo tunulolda ko right ogenda ku Snapchat genda ku TikTok abaana batambula abana batambula oshegera kati omwana ava wana agenda Dubai bagenda kusuubula they are going to have a good time bagenda Manchester bagenda so many places. Yes, that's true. Tayagala genda tuula ku butebe buli kati alaba Kasuku gwalowooza nti kugambe nange bali ku level yemu agenze ali ku Caribou Lounge agenze ku Emirates eri Dubai ali mwezo lounge batudde. This is the life they want. Oshtegera they are aspiring. But the fool is there saying, rakatiha. Audience yoyo. Kale. Munewe bagamba. Mu audience ya Kasuku. So can you know what? They also aspire to. Nange no. Oshtegera. Trust me now, na ulidenga economy entamye. Oshtegedde. Nengamba the next time ngenda. Yingira business class because the comfort yes ulianga ne sente zo ziweddeyo bulungi swate tokutuka ngo the earlier they realize those things the better abantu kati of course atalinya nnyonyi tajja kitegeera economy botanical zini of course by the grace of God fenna katonda taddeko ekisa olaba waliwo atula mu bus mu coach ezo zigagazaani nagasajja baleese entebe ziri okay kati n'ennyonyi bw'oba ogirinnye omulundi ogusooka naddala bw'oba okola buno bu flight bwa 5 hours Entebbe Dubai, Entebbe South Africa, tebukunyiga nnyo kati bw'otandika okuflyinga regularly
you begin realizing naye kana akatebe tekagwayo wansi. You are 12 hours seated like this. Abantu bayimirira mu nnyonyi. Oli n'asituka n'ayimirira. Kozesa Uganda Airlines business class. Weebaka. Wano during the day nkola byonna byenjagala okukola bikine nkoowa bulungi. Bentuuka benti bino ebagaba ebyokulya ebyokunywa mbasaagala mmanya nga neebaka. Oddamu okuzuukuka nga ennyonyi ebulayo eddakiika nga 2 okulandinga. Babagamba kati banaye mutuule mutereere tukole ki? Oba otegeera. But abantu baffe problem gye balina. Anti ababa bayomba ffenna bannayuganda tulina ekizibu kimu kye tutamanyi tukiyombera nnyo. Tukiyombera nnyo. Kati abakimanyi obasanga basirise. Nalabye Shira ng'ayomba ku bya Uganda Airlines. Uganda Airlines bantu bange bakwano bange. The last time I used them I was going to was it South Africa? I think I was going to South Africa, and I think we took that same plane. Okay. Of course, we are raising the issues then. And of course, the only thing I want to fault them about is maybe booking agent. I know who are in position. Omuntu business class. Baby, when you travel, no frumako wa Uganda. Abantu basinga kino nkibabuulira. No genda mu before where systems work. You will be shocked. Okay. Abazungu obalaba beebuuza. Era omuzungu ne beba bizigo. Akubuuza ebibuuzo ye kyayagaza ebizigo ebyo. Ajja n'akunnyonnyola nti njagala ebizigo nga bigenda kundwa mu ngalo. Nakikunnyonnyola. Njagala ebizigo nga bigenda kundwa mu ngalo kuba problem gye nnina engalo zange ziri dry biki n'akunnyonnyola kyayagala. N'omuwa kyayagala wallahi bw'omuwa ekintu nga si tekigenda kukola ekyo. Obuzibu bw'oba oyingiddemu oba obumanyi. Naye ffe wano mu Uganda w'osanga omuntu agenze ku pharmacy n'annyonnyola omuntu nti munnaye mpulira wano wakola ki? Muwe kali. Komuwakekko. Ne bakakuguza emitwalo egi. Nga sikekko. Kati mu Uganda tetwogera. Kyekyabadde ne kubali ab'ensambya n'abafangoni. Communicate with the people. Bannyonnyole nti ssente bwe muba muzze wano police yaffe sooka osasule ssente bweziti nga betu administering first aid, then after omuntu bwe tuba stabilizinga tuba tubeetaaza ssente beziti tutandika olwo mukola ki? Kati abantu bagenda mu ddwaliro abasawo ne basirika. Ssente ziriwa? N'omubuuza wazinteresezza. Otegeera bwe bukaawo kati Abannayuganda bwe bayina nti enkwata gye batukwatamu ku ssente zaffe. Okubakuba kyo nange sikiwagira. But service mu Uganda. You know what I decided being a baby? Really? Even there is a story. Nemukozi munaffe naye yafiira Nsambya. The gentleman of sports. Neera ssente wali bwetaba ssente. Tebakwatako. In fact ne babiwandiika nako so Nsambya yo zibeera ssente. Okitegeera. So I don't know. Rush tebasooka kumuddusa maybe. And in Zambia, like why yali okumbi. Like you need something. So the thing is communication has to be key in everything that we do. So if you're telling me I'm going to take this jet, explain to me that this jet ngamba kati kubiri ebyennyonyi. You explain to me ennyonyi gye tutwala eri bweti ne bweti, because when people hear business class kati tebasuubira ekyo. Nanze kati nze nga benkunnyonnyodde timbeera njagala kujja neebake. Okitegeera. So yes, they are right ennyonyi gye bayinawo, but they should have explained to the person nti business class yeeno teringa eri. Yensonga wachola nti ku radio baatugambanga nnyo nti buli lw'otandika olina okwanjula nti kyendaka omuzenya Dembe FM omuziki n'ebikuzimba. You're telling someone ajja leero
nti eyo Dembe FM gyoliko nonyonyola programu ya show n'erinnya lyo buli hour buli break gyogendamu because we believe there is someone new who is coming. Yes, there is someone yabadde akyusa nga anoonya. So they should have explained to them. So the challenge we have in this country is about communication. Chachivola ba nasarawo enaku zino nti ebintu ebimu n'enkwata yaffe nayo yanjawulo by the way. Yes. So nga bw'onyonyola Kasuku ate si bw'olina okunyonyola Bina. Tuli banjawulo. Kati tulina okuemployinga abantu ba customer care nga bakakkamu. So customer care yina okuyingira ne mu malwaliro. When you go to all these hospitals here, Lifelink, IHK, what, the processes are there. Ogendayo ng'omusujja gukuluma naye nga bagamba tulina osooka okola naye batuuka ne bagamba nti sorry nti ndi mulwadde okay kale sorry kati ono kagirajjuzaamu foomu eno omulwadde tumutwale bagire nga bamu administeringa first aid bastabilizinga ne bajja ne babagamba kati kino kiribe kiti naye kusinziira ku bye tulaba alina okukola tests based nest twali tusaba we could anticipate mu depositingewo kale miliyoni emu ebeerewo oba okitegeera those things. So it was negligence literally. Erya producer omu gwe bayogerako eyafa mwerabidde erinnya eryakola ennyimba z'abalokole nalaba ne Levikson naye bw'atyo eddwaliro naye bwe lyakola nga bamugamba ssente. I think all these private hospitals kyetulina okumanya nti bw'oyingirayo ng'okimanyi nti ka first aid kagenda kubeera katini naye mu ddakiika ntono obeera osasula. Ate kati awo ezo private bona ogwako government owned tebayinaako mpisa wadde. Tosobola kumanya nti omusolo gwaffe gwe gubasasula. So when you move to this government kati kugamba I think fena kye tulina okukola same as government schools wala Kampala parents nga sudu butasasula ngamba nga omusa asasula naye asasula kitini kibadde bagezaako kugamba ate nga yeti basasula bakola ki. I think government yaffe yeebase ku bintu bingi yeebase ku bintu bingi ate ebintu ebyo byeyebaseeko abantu bye basinga okwetaaga education health those things. Naffe ng'abantu tulina okutuula wansi naffe ne strugglinga nnyo. Yes tubeera ne stress twagala tulabe Kasuku babina naye naffe tubeereko n'okubeera nga naffe tweyigiriza obuzibu obwo nabwo tubulina okubeera nga tuyiga ebintu. Kalwaki Alenskini bampeddeko ogw'essimu kituufu yabbye essimu. Omusajja oli agamba omusajja video weeri complainant agamba n'okumiitinga baamiitinga ne boogera nakkiriza ebyabeerawo n'agamba nti problem eyaliwo it was mistaken identity gwe baali balina okuba yali mulala sooyo okitegeera. Yes kati problem we yava kunzikiriziganya compensation ya ssente mmeka awo waava obuzibu nga bali ba offering oba miliyoni 3 oba bano nga baagala 7 kati ne bagamba yamanyi kumba omusajja alayika okuba yali si wa kusaaga kintu n'akigattagatta ne batuukirawo. But you know they say ebizibu tebimanyi nnyumba ki mbi. There are things that but may I always tell people anyway bakyali baana bato waliwo ebintu ebimu oluusi nga you know why things repeat themselves because even when we try to explain to people because you're not in their shoes they'll never understand. Me one of the things bye nebaza Katonda nti in those years when I was still a young man nga nkyawanda omuliro nkyakyamuka ekyanyamba kyali kimu ebiseera ebyo ekyanyamba nti saafuna nnyo bizibu bano baana bye bafunye. Ennaku zino society yaffe social media eno ya making up people aware nebawa entitlement okitegeera balina sense of entitlement kati kyangu omuntu omukolako akantu kati nibe kati ali ku social media ali mu kooti aliwa so
regime z'ennaku zino za kugenda mpola. Balina okuba nga baazimugjeeko. Naye okimanyi nti nno kye nategedde kyenze ndaba. It's, just like a few minutes away from okuyingiza ekkomera. It is. Mu by'okusaaga oyingira nno. It is. Ne bakutwalira ddala mpaka. It is. Era kyaliva olaba nze ndaba alaba abaana awo. Nga beekyanga n'ogamba. Oyogaba mbuno, we are just a few minutes from a car wash. N'ekkomera. Yeah, because now you imagine. Musajja atu yakafiirwa n'omuntu we. Bamututte ku poliisi mangu asuze ruzira. Ne kyaliwe teyamuziisa. True. It is the worst part of life. Ebya Shiba. Was it a good move? Okukola ki? Good move. Those voice notes. I think one reason why I really don't want to comment so much on those things. Private conversation you nabe jamo nefuka public. I have issues with it. Why? Because now Dodo twogedde tuli babiri. Dodo, if I express my love for you, why express in a voice, if I express it in a voice note, kale ne bwoba toyagala, have the common courtesy obwongo bwo bukuweereze nti kino ekintu twakyogeddeko bameka babiri. Bye bireetedde abantu okutta abalala. Oli azze akukwanye bina bebi akugambe tweyagala n'ogaana n'amovinga on talina kyakkoze bw'ate n'obiteekayo. Kati omusajja self esteem ye ego ye ogirinnyalinnyako. Shiba had a conversation with whoever she was having it with. Teyajja ku radio oba ku social media. It was a private conversation. True. Maybe conversation yali about finding compromise. Nti kati olubuto luzze tuli wano. How do we harmonize? Tukola tutya ffenna. Kuba bino ebyokuddaawo kwa Shiba ayinza okuba ye intention ye yali yakuzaala iwakufuna lubuto nga tali mulaavu na musajja. Oba yagamba omusajja alinamu kasente ke is coming from a good family, omwana ndowooza ajja kkulira. Future ye erikola ki? Omusajja alinamu. Babeera balina. Wakite yabyogera luli. Nga sister we gyali. Kati baba omusajja munaku. Ye tebawanga ku mwana oli ssente ndomuyamba. Nange mu voice note zizogambye. Ezaali ez'ababiri. Ate nze ondaba. Nze omusajja yenna oba omukazi alwanisa mukazi munne mw'eyo engeri. Nze ate awo amaanyi nga bagampeddemu nnyo. Olina kukkiriza. Obusungu omukazi alina buteeka ku bbaawe. Okitegeera. Baawange waba tatawuliriza lwaki sijja. Kati n'afunamu ki? Anti kati wuliriza. Kati let me give you this. N'ofunamu ki real? Let me give you this, Dodo. So when they release those voice notes, we are here discussing them ffe tufunamu content. Kati Shiba yabadde ki? Nti omwana we gwe yazadde tagenda kulya. Yazaala. Yazaala. Kati tugambe nti Shiba tagenda kulya. Wagenda yitawo bbanga ki that is behind them. Kati ani yaswadde? Because now the questions go back to the woman. Wasn't she sweet enough? Why did they opt to have another woman? Wasn't she sweet enough? Nechikomawo, what is she not doing right? Okuba nti omusajja bamusweyinze. Bya kisiru. Omukazi bwe bamukutwalako tokubira musajja. Eyesimu tesobola kubaawo. Nga nkubira musajja munange. Obambo njagala kulaga nsimbu kati omukazi ono nze muyina. Me the only son of Namukazi. Tekisoboka. Omukazi bwe baba mukwanye. N'asalawo nti agende. Aba agenze. Ogenda, of course, kiruma, obeera ojja kufuna w'obeera, oyisibwe bubi, whatever period of time it will take you to recover. Omusajja ali eyo, count your losses. Okkirize mbu wano kyagaanye. Weekwate kuba abantu mbagamba nnyo okwekwata.
bano boddako bokaabira tebaagala mmanya babeera bali eri beegatta be balya be banywa bw'oli eno mu nnaku yawe aba yagenda weekwate mangu pick yourself up Kiruma kyo kituufu so bwentegera nti yazadde mu mulala nze nsirike kati options zonna ziri in your hands. It is now in your hands, not theirs. So wabeera munaku ng'ofuntula okusinga ogenda wabbina wakiri mubigabana kati kyekiri kyegambye assessment eri ki what is the bigger picture wabeera omunaku mba nnoonye sibaana kulwana oli munaku bana ababuulira nalaba ne ku social media bana ababuulira tata waabwe bandiko mubuulira ebyo bye balimu byonna bya kisiro for you people buli muntu ali eyo buli kikutuukako nze nnyongero kibategeeza protect your mental sanity and physical well-being ffe tugenda kuba enduulu tukube enduulu zijja kuba kati shiba twadde tukyamuliko Pastor Bujingo najjamu twali tukyali ku Pastor Bujingo alien skin najja katuli ku alien skin encha mande haja ajja komawo mu kooti alien skin naye akomewo mu kooti mujja kwa mulyawo ngalo story ndaleze nga tukola ki kati beweteekako embeera ate tewali kintu kisinga bubi na bebi olaba ofuluma ewuwo n'ogera ng'abantu bali ku byabwe buli omu ali ku bibye nga life is going on so well for people n'ogamba kati mbadde ndi ku ki nga nekyade kikwasamira kiri eyo kisula badde gamba nga temunagenda mbulanga awo nti for example nalabye omwana eyadde avuma maama fiina yavuddeyo nga alina ne kaweke ku mutwe kati ngali miserable nafuka nanyiza ne mafina yagambye kale bannange rabo omuntu abadde anvuma naye bati entitlement nga bwe wagambye bambi it's so sad. It is so sad. I know nko gaba tetugenda kuddamu waliwo n'omulago baata n'agamba ago bw'osiba abantu ng'okola ki ng'omala n'obata ne bano ne bateeka mu kooti abo avuma ne bavuma ne batuuka mu kooti n'okatunuulira ne katunga okwegayirira balira wesimanyi kyogenda kukola fuufiga nga munyiivu eri mwamala ne mutereera oli wenye interview timbambi yalumizibwa n'agamba kyali wange Kasuku wakiri ebimu yandibi editinze out ebiki neera ogambe mental health naye yagamba mental ye wagikosa ngaki asimanyi byemwayogera naye agamba oleeta abantu ne bagala bamuzini bamufuniyeko amasannyalaze I think so then she was nali really, by the way, she's really hot. That's what she said. And I think she just needs to get over herself and move on with her life. My relationship with her is a closed chapter. Hey. Yeah. So bochawa mulundi gumu? Samuchawa. Okay, bomale chintu ochimalo mulundi gumu. That is a closed chapter for me. So you just look at her, that is it. It is a closed chapter for me. Because you know, and for so many people, by the way, ku appreciating guno mulimu gwe tukola kyekisooka. Problem gye tuyina, we got so close to our sources of information. Ne batandiko ne beerabira that this is a job for so many people out there. Okitegeera kyennyonnyola nti bina baby twafuuka ba mukwano mu mulimu guno. Ne twerabira basics z'omulimu ziri ki omulimu guno gwe tulimu mubi nnyo ogw'amawulire osolokera ku makya ng'olina okusoma amawulire nti taata we afudde olina okukavalinga okufa kwa taatawo olina okusoma nti taatawo yakutte omwana. Do you get me? Okitegeera abo abantu bonna nze buli eyasalawo okunyiigira waddembe okunyiigira they are justified, but I'm not going to lose sleep over anyone. Over someone. I know, right? I have a life to lead. As long as my conscience is clear, nze bisigaye tebinkwatako. Abantu abasinga bina baby nagenda ne realizinga abantu abamu tubeesibako mu mulimu guno. Bo babeera n'ebizibu batwagala.
naye ffe betuba n'ebizibu tebakola ki okuba n'essimu nga takwata abantu abamu tubeesibyeko ogenda owulira oli yakoze kapata ewuwe olowooza musajjawo teyakuyise nga tubeesibako kati ntegera nti weesiba ku bantu nga mu bizibu bakuliko mu biseera ebyessanyu tebakuliiko oba gwe nobeera n'ebizibu tebakuliiko tulina abantu baffe nga ye alowooza akuyamba nga olw'okuba serebu olw'okuba mugagga bw'omukubira essimu takwata bw'omuweereza message takuddamu otegera kyeggamba kati obeera musiru bw'otayiga otuuka n'omanya nti kati I think I'm no longer useful to these people awo eyo chapter n'ogireka n'ogenda n'obeera ku bakugasa